Abatembeeyi amata mu bibuga byonna n'abo bagatambuliza ku mmotoka okuva n'olwaleero baddembe okuddamu okukola emirimu gyabwe. Omulamuzi wa kkooti enkulu ya Sini Nyanzi asazizzamu ekiragiro ekyawera okutembeeya amata ekyayisibwa minisita w'ebyobulimi Tracy Buchanayandi. Ekiragiro kino kyayisibwa omwaka oguwedde era ng'ekibiina ki Dairy Development Authority nga kye kitaba amakolero g'amata kye kyaleeta ekiteeso nga bagamba nti amata ago gateeka obulamu bw'abantu mu bulabe. Abatembeeyi lino balirabanga ekkobaane wakati wa minisita n'ekibiina kino era ne beekubira endulu mu kkooti. Isaac Semakadde nga yawolereza oludda oluwaabi bw'ati bw'ayogera ku nsonga eno. Kkooti ekkiriza okusaba kw'abalunzi b'ente n'abasuubuzi b'amata okusazaamu ebiragiro n'amateeka Honorable Minister wa Agriculture Tracy Buchanandi ge yali akoze mu April omwezi gw'okuna omwaka oguwedde ng'agoba abo bonna abatunda amata agatali mu payinti atali masibe agataliko biwandiiko biraga faamu gye gaavaamu. Abatambuza amata n'abatembeeyi essanyu balina lya mu kiwagonja. Ekkooti ebadde n'enkanya kukiraba nti etteeka eryo lyaleetebwa mu mwoyo mubi era lyali lyakuvuganya nga waliwo beritadde mu nkwawa basobole okukola. Wano mu Uganda tulina factory ntono nnyo. Tulina factory ezisinga obungi ziri Mbalala na wano neno gye tulinemu mu Kampala n'endala eri wano e Busunju. Ebitundu ebisigale tewali factory. Kati abantu amata ge bakama babonaabona nago obunyiibonyi. Ekiragiro ekigobeddwa kyali kiwera okutambuza amata mu bibuga eby'amaanyi ne municipality wabula nga kyali kyejereza abo abagatembeeza mu byalo ng'abatwala omusango guno mu kkooti wano we basinzira okwebuuza lwaki ababeera mu byalo bakkirizibwa okunywa amata agatembeezebwa bwe gaba nga si malungi. Patrick Mukasa, NTV, Akawungezi.